Nzijja Nzijja mbadde njaga ku kya president wa Uganda naye epapula byo njagala bikuŋŋaanya njabijja eri waffe mukyalo nzijja ku kya president era ndi mweteefuteefu kubanga neetegese ekimala ya exactly nzijja ku kya president era akabonero kange kitabo akabonero kange kagenda kuba kitabo era nzijja ku kya president wa Uganda just ekisanja ekijera nze omu eyakkiriziddwa okutandika kati campaign mu nsi monna sokolera miliyoni agabiri ogalina agaki aganti wowo ogenda okwewanisa kuba president n'okubayo miliyoni 2 bwengo baganziriza ani yakisaawo yagakuddiza tulaba anti kakati mwe temwasoma mu nsi zonna ezikuze Germany, New York, Canada, Sofasia, Latex okkirizibwa okwesimbawo nga bozze exactly okitegera naye katuba nti katuba ne Uganda tukyali local area response okitegera tukyali bulinnya naye mu nsi ezikuze fe abatambuddeko nze lumu naliko e Dubai nga ntambula butambuzi ebitaano ebyenkuba fayine biramu 2 nemmanya nti nabo babbi anti osasula era ate ofuna mu nsi yabwe nga tosasudde ogiyita Uganda Uganda oyingira nga bw'oyagala kituufu kyaka ogenda nakozima okuwa president ani anabeera campaign manager we bajja kujja ayagala jje ate nze neeguya bajja kujja kuba why now because the state begin to deploy right now nze muntu asoose okujja wano mu Uganda okwesemba ku kya president nga nina byonna ngaki soko tumenyereyo nga 5 ngaki ndi muntu ali soso mu bantu ekyo kimu ndi muntu ali halved list towards oriented ndi muntu ali schools bound agenda okulumirwa amasomero ate nedda n'ogenda okuza omwana ku ssomero ng'olinga agenda okwanjula abasomesa era beadministrates baani bonna basale ku bisale bye basaba abaana ne betutwala ku masomero okitegeera so gavumenti eveeyo ekangavulemu ku masomero ga bwannannyini naga gavumenti batusaba ebintu bingi bayiza nnyo tebalumirwa ku bazadde ate nga ne Uganda tubali bubi nnyo kubanga nze we nasomera primary yange jjajja nusu 12 nensoma omwaka mulamba kati 12 ezo obudde ndowooza kakadde kati nze we nasomera because now right now people right I have the state now to do era gavumenti yondi kuba omulanga ekisanja ekijja nzijja ku kya president kabakole ki kabagaane nze enkola zange nazikuŋŋaanyiza nzijja ku kya president wa Uganda ate era nze muntu agenda okujja nga neetegese okitegeera nze muntu agenda okusooka okujja nga neetegese wagamba akabonero ki kitabo olwo ng'ombe egenda kuba egamba etya nga tulaba kwegamba onkakana bukasi anedda ssebo bw'oyogera bwoti obanga nkakamu bali balina eyaabwe gweyiye egenda kubeera no first wait sooka onnyonnyole bulungi nze ndi muntu asebo awuliriza kidde mu buto Tereza future master bwe setagitereza bwe setagitereza awo nange simanyi nti bali ye ngombo yaabwe gweyiye egenda kubeera ki knowledge is power kali okozeewo kali aka primary wasomera exactly moto yange egenda kuba knowledge is power kakati gogenda kutegeeza ki amagezi g'emaanyi era abantu bagenda kubaayo abantu bagenda kujja n'amaanyi gaabwe balonde publicity na TED first of all okitegeera nze era ndirwedde neteeseteese sigwiridde bigwire kabineti yo amazodde ogitegeka obanga ogiseemu kyeki abantu bogenda okukola nabo bajja kujja tebakubbeke no first wait for God because the children they have the heart so created gwelebadde nolengera nti omwana waakuze tolabiraawo kanesimba bajja kujja that's connected that time now namawulire tombuuza bintu nze nayategese nga nze publicity nzija kutya president wa Uganda wetegese tolina kyoŋŋamba wetegese mukadde 2 mbu kwesimbawo nze nzija bwengo abazenziriza kakati nze nja kujjanga bwenzize gwe balina ozikuwa bagale bagaane ne gavumenti giwawaabira
ogenda gye wawaabirawo ngenda gikuba mu mbuga siyinza kugwa aye sente zange ne zigenda kulaki kalongoza pooti empa olemu zinziriza sikutematema kakati naawe era njagala okubira bannayuganda omulanda nzijja ku kya pulezidenti wa uganda era nakkiriziddwa okubanga nkuba kampeyini okutandika nakati kampeyini nzikubira ddala ewange najjeera ewange nateete bonna because nzijja ku kya pulezidenti wa uganda ate bannayuganda mbazzeemu essuubi kyoba kiki kyegambye knowledge is power amagezi g'emaanyi bagenda kujja because nze ngenda kujja neetegese ng'ate abantu mbakansolinga era kyokka natadde puroguramu zonna gwatuulamu aba mulimu omulala atuulamu neetuuliramu kubanga maneja wange yagenda South Africa n'atambulamu then obudde buno ate maneja wange nkozesa SB4 ebinyuma bikyajja ate naawe oli ate nga nange wendira kubanga bw'omanyi nti ate ebinkwasaganya byenfuula sextented ebinkwasaganya byenfuula sextented bifuna sextented ng'olukategeeza ati soko banyonyola abantu sijja kunyonyola abantu mu lusonga abantu abamu ensi ezikuzeeko zitegeera ituna because the people right continue navigate dictator till now they assess people right now because the German, Europe, Uganda so far because that now abantu bategeera dde oluzuku tokyayinza kuwanika abantu ku lusonga why this one is that kind of time tokyalina kyonyiza tokyalina abantu guno omulembe abantu balabuse nnyo naye kati nnyimba kyezimu okuyimira mu obudde nze tewaziwulirako soko tuweeyo nga 3 nti lwali asuuna n'endutikkira eyali agubye okukatagga yali mulalo waffe Masaka mu nnyendo ng'ekko lyalina ogwa mu nnyanja etabanguka olwo bwe waluwulirako siruwulirangako zezinyuma ate akalala akalala tidiya madamu naye tekimanyi ekinkeeta nsaaga busaazi enkoko yo yazaala 6 ate embuzi ye egenda kuzaala diya madamu naye tekimanyi okitegeera ako nali nkawuliddeko ku CBS nga bakakuba anti CBS kati wabulayo akalala kamu kati koba akawulako ku CBS tebagamba ani akakuba ani akakuba anti mbuuza gwe anti wakawulako kuba era CBS wano mu Uganda ye lady yekyasinzeemu abantu abakukumufu yekyasinzeemu abantu abali social righted yekyasinzeemu abantu abali hurt peoples abaagalwa abantu eyo CBS era kyova olaba bano mu Uganda wakoberako radio mekazi baasibaku nebazikansolinga obutadde akati awo why the zones begins people right now because I hate people face it twatitayikayimba kayimba kyakalako okusatu wakampa bubiri nogayi namawulire wakampa bubiri ajja kunsanyusa kwekyolina okuba kino nyimba nyingi ate kati zino ezabuno obudde zino eziriwo kati zino ezitrendinga zo tolinamu zikunyumira baafu ayinamu muzereedi era twabaddewo nga tumujjukira yakuyimbira kayimba nyingi sooka otuweeyo obuyimba bwe yayimbanga n'owulya nga bukukakkana ku mutima n'obwere ng'osobola n'okaweereza omwagala nyingi because now nti ebiseera ebisinga bwenzijukiranga kati nga boona baba bali etisaki abatufaako abantu bangi abaali banyumira ennyimba ezinkuba kati for example nayinako ne muganda wange Mayinja akubira ennyimba ze ezinyuma muzeeyi bize ebyamulwanya bize muzeeyi mumugambe ebintu bize ekitegeera kakati ogateko nonolala olumba lyakubanga agamba ani agula ensi kuba tugitunda katugimenye mbibajjo bajjo okitegeera kati alinawo olupya muzeeyi baganye abantu baganye muzeeyi baganye abantu baganye muzeeyi bakalubye okitegeera kwegamba ye wano mu Uganda Mayinja muyimbi era ye Mayinja nawe gy'oyimbemukku aninze era music industry kale nkubula mazima no first wait nze nenyingira mu kuyimba ne gavumenti ensiba hati ndi social hearted teringwako bugwe kanayiwala kayimba kenayimba akagamba ti abawoza Uganda zaabu
Uganda tekyali zaabu yafuuse lumbe. Lumbe buli ali mu Uganda akaaba. Tusabe Mukama akyuse mu bukulembeze. Abasuubuzi nabo bakaaba. Abatembeeyi nabo bakaaba. Abasawo n'abasomesa bonna bakaaba. Tusabe Mukama akyuse mu bukulembeze ffe abange. Abawoza Uganda zaabu. Uganda tekyali zaabu yafuuse lumbe. Lumbe buli ali mu Uganda akaaba. Tusabe Mukama akyuse mu bukulembeze. Otegera kati right now osobola yemba ne government nekunyonya. Nega publicity no girira. They have the cause that people right to begin to have this surprise love for that. Atela kwa konsekuno otyanga abantu basatu babiri ngojeyo Katonda yakutonda otya mama wakuzaana omukulembeze eggwanga bakutira mbudde. Teri ababuuza ati ani ababuuza bane nnyo kubakwata mbulago nga yakakuzaana akutuka agamba gutaata go gwana badde nakaguzaala ne gufania musiba teri kati ya Museveni esimu ejo publicity natete mukube kunyama kuza kwange ani amuvuna ati nzaba abantu babiri bawali respect era mbati anyi ntelo basemberera areka chance webeze nzo basemberera ntya Bikira Maria nyabo wekisa sola mpozi gwe tumanyi Bikira nkogaye Bikira Maria nyabo wekisa nzaba abantu babiri batya ntyo mukulembeze gwanga ne mama nzala mba wa respect ne Katonda yati Katonda yo muveko tomusa ku bantu tomusa ku bantu yatutumulwa yatukiriza tali muntu ayinza gamba nti kanzikirize publicity natete okujja Katonda yatonda nekola y'ekibiina ogiyire mu bayi nkugamba sikwadde example ono mulama oyimba nkwadde n'example akayimba ogenda kubayo kamukokka nina nyingi o mama bwakedde mpulira o mama bwakedde mpulira Uganda ng'efunye change o mama open ya dowa Kyagulanyi atudde mu ntebe ati gavumenti butawulire leka kunyonya eba ino kunyonya era ebuuza why was the country not begin to people had this president otege gavumenti eba ino kubuuza Niga publicity ayimba to luyimba oluzibula abantu amaanyi. Exactly. To mama bwakedde mpulira. Oh mama bwakedde mpulira. Uganda ng'efunye change. Oh mama open ya dowa Kyagulanyi atudde mu ntebe. Kati government ebeebuuza why reason is because the people right is now publicity nated. Why have they did Kyagulanyi? Otegera ati okola banze okujja kucha president wa Uganda government egenda kweyagala kana akaluka agenda kunyuma tumanyi mulwa kana akagundi simanyani ono mulenzi yali yesimbe kwa president Katumba tabanyi Katumba nata akagenda kunyuma kati olugono jira mukwa Katumba twamala jira ko mu motoka navuga one nadduka woko nafuna ku gaali kugenda kujira muki bingi ngachi kulekiza hapo era nakubidde manager wanga akuli ebyenguudo ono mukyala Kachina si akule byanguudo namusabye twakita mukaaga atogera tiya batiye namugambye Kachina you are my best friend ate ogi wange namusabye twakita mukaaga zengera okula mu campaign ebyagenda nabitegese byanguude ko bugu twakita mukaaga ate ekira bingi byala mbina bingi bati kuba twalaba aguliranga abasirikale ebikomano kati ngogenda bagulira ate bikomando boba nabeera mu mbeera mbi paka nze neetegese emmere banagirawa banasulawa seraton kati abasirikale ba Uganda ngenda nabatambuzaako Uganda erina abasirikale obukadde 16 ngenda batwala ku museze enjawulo ngaki yalikodi era nze muntu agenda okusooka okwesemba ku president wa Uganda abasirikale balinye kuno olongo batwalawa balambuleko uwa abasirikale bamukulambula nga bali mu kulwana kati banenjaga balambuleko mu budde bwabwe bwedde kitinawo bantu obafuniddeyo bimaama nze ngenda okujja agenda okunyuma ssentebe vice olonolondani vice president vice wo akumyuka omumyuka we yati ye vice president vice president era ngenda kuba kati nkubuuza vice wange nze sigenda kubanga abasajja aba president Museveni ate bo batya nze vice wange agenda kuba mukazi wange kalwaki nkozesa webali nga mukazi wange wali ebyo kyayo ebyo mbikola abaana bo banadda ku bwaki emirimu gyo abaana buli gwomanyi nti
gwe mulimu mwana wo buli gomanyi nti nno ekitongole ekyamaanyi kigenda kuba mu baana bange abala mugenda kujja luvannyuma waffe ne mu busiraamu bwatugaana okuyamba abebbali ngaabo tebannabya olina akimmeka naye kuba tiyega egamba nti basiraamu gyewasa bonna bosogoyibameka ansibagala nnyo bayinza njagala nnyo pa mu life eri high life eyagaza kita high kakati saga because nze era bwe njja kucha president wa Uganda vice wange agenda kwa mukazi wange oshegera omumyoka vice wange agenda kuba mukwano gwa mukazi wange donna ngenda kusaba kika kyange nze ngenda kusaba kika kyange bakikakyo bonna ngenda kusaba kika kyange tebakuvunike ani agenda kunvunika tebakuvunike ani agenda kunvunika ati bayinza okuvunika nga publicity atudako atya atani ani mukazi wo ayinza okulyamu olukwe ani mukazi wo goloze kuba vice osobola okulyamu ate atya naye publicity nze nayo ku gavumenti yeeyo egenda kunyuma nnyo egenda kunyuma kubanga natemyetemye dda program zonna bwe zigenda okutambula ku gavumenti yange nga kisoko tuweeyo nga first of all ngenda kubanga Gaddafi abaana bagenda kusomera bwereere bwe nsaagala mmanya mbu ate biki abaana bagenda kusomera bwereere olw'ebirala nga kyera byogenda okugattako ng'ovudde bannansi bonna balina okuba mu nsi yabwe nga beeyagala batya nga beeyagala ate munnansi kasamala okubaako n'akayumba n'aba ne bizinensi era bizinensi zonna ezigenda okuba ezetutumu z'abannansi nga tunaleeta bebbali zonna zibakola because they hide people right now kati nga walabana mu Uganda betulina sukaali singa kiriya sukaali tugigula nnusu bina kubanga sukaali ffe tumwemulimira naye mwe mwabeerawo mu sukaali obusere mwamugulanga ssente mmeka ebintu byali bya bbeeyi era nga ne kakati sukaali yalinnyako n'atuuka ku nnusu 5 nenjagala n'okufunya ebikonde olwane yatuuka ku 5 olwo yagala kulwanira wa ku parliament olwo biseera kibani abalina ebiseera parliament awo ani yali president ebiseera wabasiraamu yali musiraamu we president kozi Idi Amin dada awo waliwo naye wali alina emyaka ebiri nali mutototomu naye nga nali mukulu era kuba nali muovi nga outside ng'olwo oyagala abadde okyatumiza ng'otu ekifuba kyagala kuluma lwaki banenyezeza sukaali natuka ku nnusu 5 naye kakati ennaku zino parliament era nze neevuma omwana Bobi Wine yatusindikira ebiwottonono mu parliament ate eno najja mu bwa kansala era n'atusindikira ebiwottonono ani kansala kansala wange bamuyita Mpungu mwange simanyi Mpungu oyo nange yansomesaako musomesa wange nyo omusajja omwagala nabeerawo wansawo nze ne simwagala kubanga talina kyatondeddeku akati ne kansala wange omukyala Betty MP wange Alozias ate wange eri gye ngenda okukola essomero Irudamani yatwalayo Irudamani ngenda likola katenda awo Irudamani yatwalayo akati twalonda ebiwottonono because kankuwa example emu ebyobufuzi bino biraba sikola ngolo tezirina makulu wabula ekitundu kyokiikirira kiina tenti kubanga tufiirwa you have people now because for die life making us want abantu bafa buli nnaku naye ebitundu birinamu tenti gye twaziise Asia esibufu yasasudde emitwalo 2 netufuna tenti n'obutebe omubaka waayo bitwaziise Asia esibufu yasasudde emitwalo egyo ne batuwa tenti n'obutebe ebimala abantu byagala otandikirako n'oboze ababaka bonna bakansalazi b'MPs bammeeya bye balina otandikirako otegedde gomanyi okuba emitwalo 2 n'ofuna tenti abantu bwe batuula simple that kinene nnyo ekyo kinene kibuuzeeko n'abalala kati mubudde kati bizinesi gyotambuza nze ndi business partner business nina nyingi nina ndi muntu akansolinga abantu nayo business okansolinga ng'abantu kikaaki abantu abakulu for example obazaamu essuubi kati bano ba myaka 68 tebajja era nabo bensinga okwagala
kati obongo bamumalidde nnyo ku ma TV naye omwana bwemukansonga bamuga nti bw'osomako life eba better njagala abantu ab'enjawulo kyovala ninayo program gye natuumye essanyu ly'omulwadde essanyu ly'omulwadde gwetukubira kasimu Abulise Nateete njagala olambule ku mulwadde wange tumulambulako gwokuba okubi kasimu kati omubuulira biki omulwadde halo waji